Atenderezebwa gulumisibwe oitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka awepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule mu guluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu andi tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa okuva ewa Katonda nsaba osse ekikoowe ekyabulamu labanga oyingiza ekitangaala mu birowoozo ate ng'ofulumya ekizikiza nga oyisa mu kamwako yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era nga ye muntu wo ddala owa ddala azze akola emibiri egy'enjawulo egikola omuzimu gwo ogw'obwajjajjaabwo mu myaliriro egy'enjawulo gy'ozootambuliramu ku sseŋŋendo ez'enjawulo z'ozootambuliramu mu bulamu bwo bwonna amayengo agatudde mu mutima gwo ye Katonda ataggwaawo era nga ye gwe weetonda wajja wano osobole okubeera ng'ojjukira ekyo ky'oli osobole okubeera nga otegeera nti oli mutukuvu naye obutukuvu buno okubeera nga tobumanyi mu ntegeerayo n'okubukkiririzaamu obeera togenda kubeera nga oleeta eggulu ku nsi jjukira buli kintu kyonna kituukiridde tewaliwo kitatuukiridde mu butonzi buli kintu kyonna tukivumbula buvumbuzi weewaawo so kola practice eno buli lunaku nga sinaba kubeera nga ntandikira ebbaluwa njagala nziremu mbannyonnyole ekigambo Katonda Katonda n'omutonzi nabasomesa omisomo guno kubanga sseŋŋendo yawuunikibwa basinga obungi balowooza nti ali supreme ye Katonda abagalwa omutonzi yakola Katonda kubanga omutonzi atondera mu Katonda omutonzi gwe mwendo ogukola obutonzi bwonna era y'ensibuko bakatonda bakolebwa omutonzi mu bw'omwenda mwe batambulira be bakola Katonda kankuwa ekyokulabirako engeri w'okolebwa olunaku mu biro bye ebyasooka wali mu muntu mutono oba we tuyita elements mu kantu either akantu ak'omuliro akantu ak'empewo oba akantu ak'amazzi gye watandikira wagenda oyinjiwala olunaku olwaleero oli mu mubiri kati DNA eyo oba obutaffaali obukutuddemu bo bulaba Katonda waabwe nziramu obutaffaali obukutuddemu bulaba Katonda waabwe kubanga buli mundaayo era y'ensonga lwaki empulira zonna z'obeera owulira gwe kennyini ozeewuliramu tewaliiwo asobola kubeera nga awuliriza kiri ekiri mundaayo kati n'obwakatonda bwe butyo we buli wookeera ku makya n'ogejja n'ofuuka planet then obeera Katonda wa planet eyo DNA eyo n'efuuka ate abaana bo nga naffe we tuli mu kitaffe muntu kintu ne maama Nambi emyoyo gyaffe bwe gito wezizze gitambula soulmate wo ye mwoyo wo omutukuvu si bino ebyasimanyi osanze omwagalwawo soulmate kintu kinene nnyo soulmate gwogwo omwoyo gwozootambula nagwo nga w'obeera tozze then gwo gwe gujja ate gwe n'obeera Katonda we okitegera oyo ye soulmate wo so omutonzi yakola ki
omutonzi amanyi buli kintu kyonna ekiri mu butonzi naye Katonda amanyi ebyo ebiri mu jurisdiction ye. So ebiri mu mubiri gwo yegwa abimanyi. Katonda wa universe gye tulimu amanyi bya universe eno naye omutonzi amanyi ebya universe ezi zonna. Omutonzi yoyo omwenda okutandikira ku kye tuyita strings eza maama Namugereka taata Tonda Salongo Ndawula Salongo Bulamu Salongo Lubanga Salongo Kitinda Salongo Musoke Salongo Kiwanuka ne Salongo Mukasa. Be bakola omwenda ogwawamu. Abalangira omukaaga y'ensibuko. Then ne bakoza bakatonda abasatu ne babenkana ne bakola omwenda ogukola obutonzi bwonna. Oba mukitegera? So njagadde okubeera nga nkiddamu nsobole okubeera nga nkatiriza ebbaluwa eno eva ewa Katonda. Mbalamusizaako abaagalwa amakyusa gammwe gagenda mu maaso eri ensi yammwe yonna. Mu ngeri eno mbasaba mufune okutegeera n'okumanya ku kino. Mubeere n'obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mulina okubeera nga mukola n'ebyo bye mulina okubeera nga mutuukiriza mu lugendo luno. Abaagalwa, endowooza y'abaana b'abantu okulowooza nti omuntu omu tasobola kubeera nga ateekawo nkyukakyuka etaddewo embeera eyo ebaleetedde okusobola okubeera nga temuzuula maanyi gammwe era kirowoozo kikyamu nnyo nnyini ddala. Kikyamu nnyo abaagalwa. Okumala ebbanga ddene muzze muwanirira entegeera eno era entegeera eno nenyennyikira mu ntegeera ey'awamu ey'abaana b'abantu. Mu byasa byonna bye muzze mutambuliramu, muzze mutambulira mu nsobi eno, muzze mukozesa embeera ey'okweramula ne mubeera nga temutegeera maanyi gammwe gaddala. Abaagalwa, ensi gye muzze mutambuliramu ezze nayo ewagira akakunizaako. Oba mukitegeera? Era nga ezze nga ebateekamu embeera eyo ey'obulimba nga ekituufu. Abaagalwa, eyo yonna nsobi. Ensobi ebaleetera okulowooza nti ebintu bizibu nnyo. Era omuntu yenna abadde awakanya enkola zonna ezo ez'abo ababadde babafuga, abadde akugirwa, abadde afuulibwa omuntu omulalu, abadde ayisibwamu amaaso n'okujeregerebwa era oluusi nattibwa. Buli muntu yenna alina okuzuukuka eri entegeera ye, kubanga amaanyi gatudde mu nda yammwe, naye abo bonna abazze babafuga babadde tebayagala muleme kubeera nga muyimusa amaanyi ago, kubanga babalabanga abatetenkanya eddembe lyabwe era nti olwanyisa abalala abasinga obungi. Mu ngeri eno muzze mutambulira mu ntegeera eyo ennafu nga temwemanyi kiki kye muli. Muzze mutambulira mu mbeera ey'okubeera nga abo bonna abazze babafuga nga tebayagala mujjukire kikula kyammwe kya ddala, nga tebayagala mubeere nga mwejja ku njegere ezo ze muzze mwesiba.
abagalwa okuzuukuka kw'abaana b'abantu okwawamu kuzze kulwanyizibwa muri mbeera yonna era kuzze kunyigirizibwa buli miwaatwa gyonna. Amayengo agaddala ag'okwagala buli kiseera gazze gasibibwa ekikookolo era nga batono nnyo abazze basobola okubeera nga bagakozesa abagalwa. Kubanga ekirooto ekyawamu kyaviira ddala okuva eri mmwe ng'abantu ekyabalowoozesa nti enkyukakyuka ez'okubeera nga ozitaddewo ng'omuntu omu teziyina kye kisobola kubeera nga zigatta ku buli kintu kyonna. Teziyina we zibeera nga zisobola okubeera nga zigatta ku buli kintu kyonna mu butonzi oba mu kakunizo ke mutuddemu. Oba mukitegeera? Bino byabateekamu basobole okubeera nga byabateekebwamu basobole okubeera nga banafuya babalinnya ku mutwe. Muleme kubeera nga mwejja mu njegere ezo ze muzze musibibwa, ze muzze mwesiba nga bazibatega nga we mwesiba. Omuntu yenna atambulira mu ddembe atambulira mu kwagala, era okwagala kwe kuggyawo embeera ezo zonna eziba zituddemu akavuyo, okutya n'obutali kwagala kwonna kunaabuuka okuva eri omuntu oyo. Abagalwa, kino tekinnaba kubeera nga kisangibwa okubeera endabirwamu ya sseŋŋendo kwe mutudde. Tekinnaba kusangibwa. Era wakyaliwo ebibala bitono ebiva mu mayengo ago agaliikirizibwa agawamu, kubanga ab'ekizikiza bakoze kyonna ekisoboka era bakyakola kyonna ekisoboka okulaba nga muzuula amazima gammwe. Abagalwa, obw'okwetima byabwammwe oba obutono bwammwe buli kiseera buzze bubalagibwa mu maaso gammwe. Mu ngeri eno mwakkiriza ne mukkiriza nti temulina maanyi. Mwakikkiriza kubanga kizze kibalagibwa. Mwalekerawo okubeera nga mubuuza ebibuuzo eri mmwe n'eri abalala. Mu ngeri eno baabafuula okubeera nga mubeera mu mbeera ey'okuwonawo mu nsi ey'omubiri. Mu ngeri eno mwatandika okubeera nga temuyina kuyaayaana kwa kirowoozo kyonna, nga mulowooza nti ebintu tebisoboka. Kino ne kitta okuyaayaana kwammwe ng'abaana b'abantu. Abagalwa, akakuniza ke mulimu oba ensi gye mulimu yawangibwa okubeera nga ebateeka mu mbeera ey'okubeera nga mubeera mu kavuyo. Ebirowoozo byammwe buli kiseera bibongebwa ensi yammwe eya wabweru, ne mulema kubeera nga mukozesa amaanyi gammwe ag'omunda, ne mulowooza nti amaanyi gammwe ag'omunda matono. Eri abo bonna abalina obuvunaanyizibwa ku kino bamanyi bulungi nti okuzuukusibwa kwammwe n'okusobola okubeera nga muteekako amaanyi gammwe ag'omutima gabawa eddembe eryo eritenkanika eri ensi yammwe. Okwekkiririzaamu ng'omuntu kintu eky'obulabe nnyo eri abo babadde babafuga. Y'ensonga lwaki babadde babafuula abantu abatono, ate nammwe ne mugendera mu maanyi ago ne mubeera nga mufugibwa ebyo bye babateekamu oba enkola ezibadde zaakola akakunizo kano. Abagalwa, ebyenfuna byammwe, ebyobufuzi bwammwe n'ensi eyo gye mulimu oba amawanga ge mulimu gonna gayingibwamu abo ab'ekizikiza okusobola okubeera nga babafuga.
mu bwesedde bw'obudde bwe muzze mutambuliramu abaagalwa buli kiseera bazze babakuuma okubeera nga muzuula amaanyi gammwe ag'omunda n'obulungi bwammwe obubatuddemu. Abaagalwa, okuzuukuka n'okkula kwe kubeera nga oweezuula ggwe ng'ekitonde, n'osobola okubeera nga otegeera kiki ky'oli. Naye kino kibadde kizibu nnyo ku lw'ensi eyo eyatondebwa ku sseŋŋendo na ttimba etasobola kubeera nga ekulaakulanya okubeera nga muzuula amakubo gammwe agabatuddemu. Ensi eyatondebwa oba akakuniza akaabatondebwa kazze kabakugira mu ngeri yonna esoboka okubeera nga muzuula amaanyi gammwe. Mu ngeri eno myoyo mitono nnyo oba mizimu mitono nnyo egyasobola okubeera nga gituukiriza ekiruubirwa kyayo ne gituuka mu bwa ssewamala. Mu ngeri eno ne gisobola okubeera nga gifuna amakyusa n'amayimusibwa. Mu ngeri eno okubeera nga tewaliiwo muntu yenna ajja na kirowoozo kyonna, baabafuula okubeera abakama ab'obulamu. Bano bajjibibwa mu bulamu bwammwe ne bateekebwa era ne basukkumirizibwa nga abantu abatukuvu, basupamaani, era b'otasobola kubeera nga otuukako. Mu ngeri eno mwatandika okubeera nga muyisa amaaso eri amazima gammwe ag'abantu, ne mutandika okubeera nga mwefuula mmwe ng'abantu, ne mutajjukira kiki kye muli, ne mutajjukira nti obulamu bwammwe bwonna bwe muzze muyitamu gabadde masomero agabayamba okusobola okubeera nga muzuula ekyo kye muli. Kino kyakalubizibwa eri abo bonna abaali batayagala kubeera nga mutuukiriza ekyo okumala obwesedde bw'emyaka. Sseŋŋendo na ttimba ezze etambulira mu mayengo ga njawulo okutuusa olunaku olwaleero. Buli kintu kyonna kiri mu mbeera ey'akasandali n'amakyusa. Kiba kitegeeza nti waliwo ekitangaala ekinyinyiitira era ekitandise okubeera nga kibagatta wamu n'ettaka lyammwe oba ensibuko y'ettaka lyammwe ettukuvu, ensibuko y'obutonzi. Kino kibadde kizibu nnyo kubanga mwali mweteekako olutimbe oluziyivu ennyo nga kizibu kubeera nga mulaba ekintu ekiri busukka kuba olw'olutimbe olwo. Kibadde kizibu nnyo okusobola okubeera nga mufuna ekifaananyi ekyaddala mu nda yammwe, mu nsi yammwe. Mu ngeri eno abantu abo abaasobola okubeera nga bazuula we baavanga mu mibiri baagibwa okuva eri mmwe abantu ne bafuulibwa bakatonda, era ne babagamba nti ekyo tosobola kubeera ng'okituukako, era ne babafuula nti batukuvu nnyo nga mmwe temusobola kubeera nga mutuuka mu bwannaggwano bwabwe. Eyo yebadde ensi yammwe. Kino kyabaleetera okubeera nga temufuna kirowoozo musobola okubeera nga mufuna nammwe ekkubo lye limu nga nabo lye baafuna ery'obumu. Kubanga abantu abo abaawamu baasobola okubeera nga bafuga ensi yaabwe. Mu ngeri eno ne bakozesa amaanyi gaabwe agatudde mu buli kinoomu ku mmwe. Naye abo babadde babafuga babadde tebayagala kubeera nga muzuukuka eri amaanyi gammwe, babadde batya
okusobola okubeera nga muzukuka eri amaanyi gammwe. Bwangu ddala abaana b'abantu, buli kinnoomu ku mmwe, buli kinnoomu kwabo na buli kinnoomu ku mmwe w'otegeera amazima g'obujjajjaabo, obwannaggwano bwo n'obulungi bwo, kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga okomawo munda y'ekikula kye eky'omunda ebuziba. Oba mukitegeera amaanyi ge muzze mutakozesa okumala ebbanga ddene. Buli w'ozuula nti oli mutukuvu era naawe ogabirirwa ebyo byonna bye weetaaga okuva mu nsibuko ey'obutukuvu ey'ekikula kyo ky'oli. Kino kiba kitegeeza nti oba ovudde mu nsi ey'okubeera ng'otiisibwatiisibwa, era amayengo ag'akasandali gonna gabeera gava eri ensi yo. Omwagalwa, okubeera nga ozuukuka n'otegeera amaanyi ag'okutya kye kikuyamba okusobola okubeera nga odda ku luguudo lwo olukuzza mu gganda eryawamu. Kiba kitegeeza nti obeera tokyalina kutya omwagalwa. Kiba kitegeeza nti obeera tokyazannyirirwa ku mutwe. Amaanyi go gabeera gakomyewo era oyimirira bwantoogo eri amazima go. Mu ngeri eno omwagalwa mukadde kano nsaba oteebereze nti buli kinnoomu ku sseŋŋendo nattimba n'asobola okubeera nga ateeka amaanyi ge ag'okutya, n'ateeka ebyo byonna ebimutiisa wabbali. Mulowooza kiki ekibeerawo? Kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna ekyazimbibwa mu mayengo ag'okutya kigwa butaka. Mu ngeri eno otandika okubeera nga otambulira mu butukuvu bwo. Okweraliikira n'okutya kwonna kuvaawo. Embeera yonna ezze etuula ku maanyi go n'obwa Katonda bwo yonna evaawo. Mukadde ako empandiisa empya zibeera ze zifuuka oba ze zisikira amayengo ago amakadde. Era kiba kitegeeza nti tewasobola kubeerawo kampani yonna esobola okubeera nga ekola ekintu kyonna ekitali wamu n'amazima go. Era mwenna we mubeera nga mutambulira mu maanyi gammwe, ekitegeeza nti kampani ebeera tegenda kubeera ng'ebeera n'abakozi, kubanga tewaliwo omukozi asobola kubeera nga akola ekyo ekitali bumu wamu n'amazima ge. Mu ngeri eno n'ebyobufuzi bitandika okubeera nga bitereera, kubanga batandika okubeera nga basaasaanya mazima, basaasaanya bwenkanya, basaasaanya obwenkanya nga baweereza abantu baabwe okusobola okubeera nga bateekawo ensi ennungi. Abantu babeera nga bakalabirizi eri embeera yonna ebeerezze, kubanga babeera basobola okubeera nga bazuula obulimba bwonna obubeera bubagambibwa. Kino kitandika okubeera nga kiteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu eri ensi yammwe yonna. Omuntu yenna omumativu era akolera mu magezi ge, akozesa amaanyi ge okuva mu magezi ag'awamu. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo abeera takozesa amaanyi g'ekitambo kye ekyakakunizo k'ekitambo. Omwagalwa, ago ge maanyi gammwe agaddala. Buli kinnoomu ku mmwe muyina amaanyi ago mu mikono gyammwe, muyina amaanyi ago mu mitima gyammwe. Era nkusaba otegeere, okomewo eri amaanyi go era okomewo eri emirandira gyo egy'obwakatonda bwo mu buwangire bwo. Okwekkirizaamu okubeera nga oyagala omuntu oba abantu kyanjawulo nnyo ku ebyo bye weetaaga. Okubeera nga mutambulira mu bumu
ku sseŋŋendo na ttimba kifuuka embeera ennungi ebaleetera eddembe n'okwetegera n'okubeera nga muwa ekitiibwa endowooza za buli kinoomu nga temufudde ku kiki kye balowooza newankubadde kyandiba nga tekikkaanya naawe naye okkiriza n'obeera nawo kubanga obeera obaagala okutaliko obukwakkulizo. Kino kiba kitegeeza nti wabeera tewakyaliwo kwawukana. Buli kinoomu ku mmwe aba asanga eddembe, aba asanga essanyu, aba yeeyagala nga ye. Kubanga namuziga y'ensi ye ey'omunda ebeera etandise okubeera nga evaamu amayengo ag'okwagala agasaasaanira eri buli muntu yenna. Kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga ogattaganya mundaayo n'ebitonde byonna. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kirinnya ku nfeete eri ekitambo kyo ne kibeera nga kiva eri ensi yo, era ekitambo kyo ne kitandika okubeera nga kirekerawo okubeera nga kifuga ne kibeera mulabi bulabi, nakyo kitukuzibwa. Eddembe lyo ge maanyi agakuyamba okusobola okubeera nga otonda ensi empya, era eddembe lyo lye likuyamba okusobola okubeera nga ofuna enkolagana eyannamaddala ebayamba okusobola okubeera nga muggyawo emiwaatwa gyonna egy'okwawukana egibaleetamu egiviira ddala mu madiini. Mu ngeri eno ne musobola okubeera nga muyimba oluyimba olw'obwakatonda obw'okubeera bumu wamu ng'abantu, kubanga mwenna mwenkana, mwenna mwawangibwa okusobola okubeera nga mudde ewaka era mwenna muli kyekimu. Ewaka tewaliyo kirooto, ewaka si ya kirooto, naye ewaka nsi ebyokwewuunya oba bye muyita ebyamagero. Yensi kati abaana b'abantu gye bali okubeera nga baŋŋanga. Mbasaba mubeere bakalabirizi era ebyo byonna ebigenda mu maaso oba byonna ebyazimbibwa mu nsi yammwe nga byeyongera okubeera nga binaabuuka. Buli kintu kyonna kiri kukyuka era nga obukuumi obwe muzze mulowooza buli kuvaawo era bugenda kubeera nga tebukyaliwo kubanga mwenna mubeera mwesigangana. Abaagalwa, sseŋŋendo na ttimba n'abantu abamutuddemu bali mu mbeera ey'akasandali mu kadde kano. Kino kizze ku lw'ekitangaala ekyeyongedde okubeera nga kiraga ebyo byonna ebibadde bikolebwa mu kizikiza. Kisobosezza esseŋŋendo na ttimba asobole okubeera nga ayingira mu mwaliiro omuggya. Era kibayamba okusobola okubeera nga muyiga okubeera nga mutunuulira buli kintu kyonna nga mukozesa emitima gyammwe mwenna ng'abantu. Abaana b'abantu batandike okubeera nga bateeka essira eri ensi yaabwe ey'omunda. Mu ngeri eno basobole okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya okuzze kukwekebwa okuva eri ensi yaabwe. Kiba kitegeeza nti baba bazukuka eri amaanyi gaabwe ne balekeraawo okubeera nga beenyigira mu buvundu obwo obuzze buzimbibwa mu bulimba obw'amayengo ag'ensi gye mwazimba. Abaagalwa, y'ensonga lwaki waliwo okugwa butaka okw'ebikadde ebipya bisobole okubeera nga biyimusibwa mu ddembe n'okwagala. Ebyamagero eby'amazima bijja kubeera nga biyimuka, musobole okubeera nga mutambulira mwenna wamu ku sseŋŋendo na ttimba nga mujaganya eggulu liggulewo enzigi zaalyo. Obutukuvu obw'ekitangaala n'okwagala kwa Katonda kweyongera okubeera nga kwesolosa eri sseŋŋendo na ttimba n'eri mmwe mwenna. Tewaliwo mwaliiro oba bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde ku sseŋŋendo
abatakwatiddwako mayengo gano. Tewaliwo muntu yenna oba bajjajjammwe mu amayembe amazadde amalungi agatakwatiddwako abo abatudde mu nda yammwe. Buli kinnoomu ku mmwe muyina embeera gye mufunye okusobola okubeera nga mufuna obwerufu, eddembe, n'okubeera nga mutambulira mu kitangaala ekyokwagala kwammwe. Mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo wammanga. Omuntu omu asobola okubeera ng'ateekawo enkyukakyuka. Kyebuuzo omwagalwa. Njagala mbategeeze nti omuntu omu wa muwendo nnyo. Era singa tekyali bwe kityo tewandibaddewo nkyukakyuka. Tewandibaddewo. Singa tebaali bantu abo abw'amannamunigina abaayimuka ne basobola okubeera nga beekyusa mu ngeri eno ne basobola okubeera nga bakyusa ensi yaabwe eyawabweru. Amaanyi gali mu nda yammwe. Enkyukakyuka zitandikira mu nda yammwe. Mu ngeri eno w'otandika okubeera nga otambuza obulamu bwo nga kwagala, tewaliwo kirala kyonna kisobola kubeera nga kikulimba nate mu bulamu bwo. Kino kibeera kireeta enkyukakyuka eri ensi yo omwagalwa. Era kiba kitegeeza nti omuzannyo gw'okutya gubeera guwedde. Kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga tewakyaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga kikulumya. Abaagalwa, kabeera kadde ak'okusobola okubeera nga otonda ensi ey'obulamu bwo ng'okozesa amaanyi go, era ng'amaanyi ago g'enkyukakyuka ezigenda mu maaso. Bino bye biro eby'okusobola okubeera nga muyita mu kasandali okusobola okubeera nga muzuukuka eri ensi yammwe. Mulinnye eri ekitangaala kyammwe, mutegere kiki kye muli, mutunuulire obulungi obubatuddemu, musobole okubeera nga mutambuliza obulamu bwammwe ng'endabirwamu entukuvu etuukiridde ey'obwakatonda. Mukolagenere wamu n'amayengo ag'okwagala. Mugezeeko okulaba nga muyimusa obwakatonda obutudde mu buli kinnoomu ku mmwe, kubanga mwenna muli bumu. Amakomera g'abaana b'abantu ge mwali mwesibyemu abaagalwa gakomye. Ke kaseera musobole okubeera nga mwenunula, musobole okubeera nga mudda mu kwagala kwammwe. Ke kaseera abaagalwa. Buli maanyi gonna agazze galeeta embeera ey'okusaanyaawo, ke kaseera gabeere nga gaggyibwa eri ensi yammwe. Buli ndabirwamu ey'okutya, buli ndabirwamu ey'okulumya n'ey'ekizikiza ezze ebazannyira ku mutwe, empulire ezze ebazannyira ku mutwe, ezze ebateekamu embeera ey'okwawukana, ke kaseera eve mu nsi yammwe. Kubanga muzze mugitambuliramu okumala ebbanga ddene. Buli kinnoomu ke kaseera musobole okubeera nga muzuula obulokozi bwammwe mu nda yammwe. Enkyukakyuka tegikyasobola kubeera nga zirinnyibwa ku nfeete, nedda. Era enkyukakyuka zammwe ez'eddembe tewaliwo asobola kubeera nga aziziyiza. Omitima gyammwe gimanyi eby'okuddibwamu byonna. Kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga obuuza ebibuuzo byo. Ebibuuzo bino byetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Funa amazima ago ge weetaaga gozze oyaayaanira okubeera ng'otegeera. Oyakaayakanira osobole okubeera ng'onaabuula obulimba bwonna. Leka amazima ago gakwate eri abantu obawanirire era obayambeko mu lugendo lwabwe. Omwagalwa, w'oli wano okusobola okubeera nga ogatta ettaffaali buli kintu kyonna ekigenda mu maaso. Manya nti otambulira mu bumu, wekkirize oyingire mu ndaayo, osobole okubeera ng'ofuna entegeera ye ey'omunda, weggyeemu amayengo gonna ag'ekizikiza, gozze oweereza, osobole okubeera nga odda mu bukama bwo, the Lord. Osobole okubeera ekitonde ekyokwagala ekyo ky'oli,
odde mu bulungi bwo obwakuweebwa okuva eri ggwe, okuva eri omutonzi, okuveera ddala mbereberye omwagalwa oli mutukuvu, era ng'ekikula kyo kituukiridde. Buli kintu kyonna mu butonzi kitambulira mu mayengo ge gamu. Kitegeere era ozuukuke, osobole okubeera nga odda mu maanyi gaago okuzuukuka. Akadde ke kano omwagalwa, akadde ke kano ak'okusobola okubeera nga odda mu ddembe eritakoma, eryo eryebongera mu kwagala. Akadde katuuse, akadde katuuse okusobola okubeera nga oleeta okwagala eri ensi sengeno na ttimba. Kino ky'ekisonga lwaki obulamu bwo bwatondebwa okusobola okubeera ng'oli ekyo ky'oli. Kitegeera era onaabula byonna ebiri wansi w'okwagala, osobole okubeera nga olinnya mu kutegeera kwo okw'ekitangaala mu kadde kano, osobole okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya ku birungo bye bitafaangana abalala, era otegeere nti amayengo go gatudde mu buli kifo kyonna, era nga gatudde mu maanyi agataliiko obukwakkuliza ag'okwagala mu kadde kano. Manya nti omutima gwo gumanyi buli kyakuddibwamu kyonna. Wuliriza mundaayo, wuliriza obulungi bw'ekikula kyo, osobole okubeera nga olagibwa ebyo byonna bye weetaaga okubeera nga olagibwa. Omwagalwa, embeera ey'akasandala eri wano, embeera egenda okubeera nga ebajja mu bulimba, ebazze mu butuufu, ebazze mu mazima gammwe, amazima gammwe agataggwaawo, ag'ekikula kyammwe eky'obutonzi obutukuvu obutaggwaawo. Musobole okubeera nga mudda mu bulongo bwammwe obw'okwagala kwammwe obutudde mu mitima gyammwe. Mbawa omukisa. Nsigadde nze Katonda atenderezebwa agulumizibwe, ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.